Okutandika ddala amanya mpitibwa Sendi Mosh African Lord Councillor wa Machinde East akiikirira abantu be Machinde mu kibuga wano kakiiko akafuga ekibuga Kampala. First of all, ensonga gyogeddeko nkulu nnyo etukwatako ffenna yo singenda gyogera as a leader in the city era njogereko nga entertainer. In fact, career yange yonna nagizimbira mu kukola entertainment mu masomero. That's where my career started. Era when running the ate era omuzadde nange alina aba students abakola ki abali mu masomero abasoma. Ekintu ky'okubaninga mu Uganda tuleme kukola ebintu ebiri reactionary. Nange personally kama kwogera nkoze show z'amasomero nyingi nnyo era nzo mu ku bantu adayogera ku agamba fellow artists nemugamba munaye bwoyingidde essomero ngenze kukola show ya somero olina okufuuka okulaba buli kimu okyegendereza oyambadde otya oyogedde lulimi ki okoze otya olina amasomero agamu galina regulations ezaago munda nga amasomero gonna nga baddemu gonna agali mu ggwanga lino nga bajja ne bagamba wano bw'ojja ku ssomero lino kino tekikkirizibwa nakino tekikkirizibwa nakino tekikkirizibwa so kyekibaddewo nze kyengamba ministry teyandibadde reactionary yanditudde wansi ebintu ne byetaaga kukola research first of all not kulaba VDM eri egoinze viral no basinga kweyo okureactinga n'okuteekawo etteeka teba directive ntuufu directive entuufu ziri west za kuyita stakeholders. First of all, abayimbi kibadde bagezaako okukola kibadde kitandise okutambula nti bakoze ekibiina ky'abayimbi kye bayita UMA, Uganda Musicians Association. Abo ba stakeholder nabo ba UPRS bona ba stakeholders nabo Ministry of Culture nayo stakeholder nabo Ministry of Education then n'abakulembeze b'amasomero mpozi ne mu masomero ba teacher ki abakwasaganya be entertainment woto bokola etteeka inayamba buli omu bandi bayise ne bayita consultative meeting we malina ku 5 ba week number buli omu nawaayo views ze bukumala okuwaayo views ze ne balyoka bakkiriziganya nti kino kye tujja okwetaaga bwe tuba tuyingidde mu ssomero olina okubeera moro bwe tuba tuyingidde mu ssomero olina ku inspiring abaana n'oba entertaininga olina image yotalina balaga eyandibononye kyandisa naye bw'osalawo n'oyisa etteeka nga toinvolvize ba stakeholders oba olemeseza bangi bayinza okuba balayo video ya muyimbi omu naye nga ate ba entertainers bangi waliwo entertainer ajja ng'akola poetry ng'alina poems ezigenda okuyamba abaana ba inspiring waliwo entertainer ng'alina ennyimba zaleese nga zigenda kubuulirira abaana waliwo entertainer ng'omwana bw'amulabirako ne life y'engeri gyetambula agenda kufuna inspiration naye afuuka w'amaanyi amazima gali nti entertainment industry yo bw'eri mu nsi muno ate tejja kuvaawo ate eribeerawo lubeerera so kati mu kifo ky'okugikugira eno mu masomero tulina kugaidinga ne principles entuufu nga buli omu bamwebuuzizzaako oba tolina gwewebuuzizaako mulala ekyo nkiyita ebeera dictatorial gundi guideline ebeera dictatorial eyo so nze ze views zange ku nsonga eyo. Ekyaba artist okuba ne kyebagattako kikulu nnyo kubanga nze kamakawogera nali mu ssomero ne ndaba artist nga bazze okuperforminga nange nembeegomba nange neneyongera ntandika okuperforminga nentambuza industry yange nenyingira media mpaka bwenyingidde mu leadership so kakati baba tebalina kyebagattako am a living example of the same school system eyaleetanga ba artist netubalabirako netubeegomba naffe netukiyingira netufuuka bakabi netufuna careers katugezaako okulegislatinga n'okubanga tulaninga ki ensi eno so ndowooza otegera bulungi nti omuntu atumira artist amutunira ng'omuntu atalina makulu omuntu oyo aba tategedde kyakolako those artists are very big influence so ekikulu kiri nti kutula ne ba artists kugamba nti guidelines zino ABCD bw'oyingira essomero toyambala booti bw'oyingira essomero kino kigambo tokifulumya mukama bw'oyingira essomero tokola booti as simple as that naye nga artist agattako ekintu kikulu nnyo. As an entertainer, the best crowds ever, the best audience ever, the best support ever gyenakafuna eva mu masomero ate ne artist tolina audience ejja kufuna esinga kubeera passionate nga audience ey'omu ssomero kuba bali abaana baba ne true love and affection bennyini abaana bw'ojja ng'okula n'abaana be batabadde mu ssomero bwe bakula ne bayingira mu corporate world bennyini be bongera okuwa gigs oli yagamba oyajja ku ssomero n'atukuba ekivulu kati kamutwale tugende ndi mu company weti nkola bwe nti kangende muwe contract kamusigning kamuwe sponsorship connection y'amaanyi nnyo mu masomero omuntu gy'atalina kubuusa maaso nze nkyogera kubanga nkirabyeko nkoledde mu masomero all these years era nsanze abantu bangi nnyo nempitawo nenfuna ebintu bingi because I found a person in a school kati ali mu corporate world atalina kyanyongeddeko naye ng'omuntu so artist ali eyo wenna bw'otulina amasomero nga agatera amakulu nze ngamba oba olimba in schools is where we recruit funds ne funds nga nabo tumayindize nti muzadde we yamusindika kusomero kusoma mwanamulaba ku stage nga abuuka azira amazina agatategeereka ne artist ngoba awininga dining and bino bisit down panit byonna ebyo ajja kuba omuzadde takitwala bulungi so artist olina okwekebererawo n'omanya nti mu ssomero nkola ki sikola ki
Chikoze bunyine yogera ku ba artist abatonga ba Felista ba Fresh Kid Kapilipita and others chikoze bulungi nnyo nnyo no chikola ki no kyogera ko kubanga benyini baba bagenda performing ekiro mu mabara ng'abantu baga nti ate lwaki abayimbi abana abato bakola ki ba performing ekiro kati ate bafunye opportunity performing abato banabe misana ate no batekako ekibeera kinagambye nti kubanga tebakoze stakeholders meeting yensonga lwaki bapapa neki ne regulations stakeholders meeting kitegeeza ki niba Fresh Kid bona bawa mu meeting eyo niba manager baabwe naga nti ate mo basebo ate kati fetuna aba drama nga group y'abana bato ba drama tuba training drama bo balina ku performing amisana alina bo baganye okitegeera so kati bofuna engagement abane mogerezeganya ne mumanya nti side eno yogere ne side eno mutuka kunzikiriziganya ne muga nti waliyo nabo kuba abakola regulation bote babimanyi toyinga ngama nti ukoze regulation ekwata kuba artist nga temuli ba artist ekyo kiba making a sense. Buli omu ngena mu blame ye buli omu ku side ya ina blame ye buli omu ina blame ye omuyimbi kantandikire ku artist kwa muli bange industry affair muli bange nzidobozira mu ediri eno side eno kati muli bange nti artist kino nchogedde emirundi mijo nga tugenze ku events nazo nezenjawulo tibo oyingire essomero mind what you say on stage mind what you wear mind what you do with students tubaddeyo bangi abaana ne bajja nsobola okujjukizamu one of those events etwakola eza Galaxy yali social ebeeramu abaana ba secondary basically by Transday amisana I was with one artist nagezaawo okujja like whining on me like this nakikola nkitenze nesembeza maga nenga sijja kikola ku stage eno because I knew what was happening aka video kokakokako basoboka kwa nekagenda viral ne bantuma emizejo esikola ki ne ngati kuntuma emizejo baba ndaga ekifaananyi ekikyamu eri abaana nga bwe nagawe embalansinga bingi entertainer leader ate parent so mba nekifaananyi kyenokukola ki okulaga so artist nze advice yaffe eno njagala tujjewe bulungi nnyo nti bw'oyingira essomero njagala twawule nti bw'oba otuuse mu entertainment bw'oyingira ebbaala there is a way you wear toyinza kwambala gomasi mu bbaala bw'oyingira okwanjula toyinza kwambala bukete kuki kwanjula bw'oyingira essomero era toyinza bukola ki tumanye nti bwengenda cooperative nti nyambala ntya bwemba nyimbira kabaka nyambala ntya bwemba nyimbira abaana bato nyambala ntya bwengenda ku religious event nyambala ntya it is as simple as that kusaidia aba artist tuze kusaidia aba enforcers ba enforcers mulimu kubeera reactionary alabya ku video so what singa tekagenze ku YouTube omanye ebibeera ebihappening nga tebigenze ku gondi ku video bingi bebisinga obungi naye buuza nti kale kano kendabe kabirika eye opener what should I do next someone all the leadership waliwo associations zingi mu Uganda waliwo house of MCs yaba MC bonna babeerayo ku gondi waliwo house of the DJs Association of Uganda weri waliwo waliwo performers rights association bingi nnyo bonna bayite yita oba leaders babo bonna bayite mbagaye mujje tutule wansi yita n'abakulembeze b'amasomero ne ba teachers abali mu entertainment bane ba prefect entertainment sit down ngaye bakola constitution y'eggwanga nti abantu bamala kutula wansi yadde yegenda emenyo babuli dakiika sit down and look for solutions don't just react ojja kureactinga ku ekyo okkirizeeko ebirala ng'ate omwana bwe omulese kusomero nga tafunye entertainment ajja kuba idle abeere nga talina kintu kistimulatinga bwongo obwo omuntu akula nga youth ali mu ssomero akuladde ayina ebintu ebistimulating obwongo bwe n'okuperforminga one of those things mulimu sport entertainment stimulating obwongo bw'omuntu tubwetaaga omuntu abeerawo ku mmere yokka so kakati ekyo nakyo oba okoze disservice eri abaana so nze kyensaba tekinaggwa association z'aba artist mwena kino international z'aba artist musituke wandika ekiwandiiko ez'aba DJ musituke wandika ekiwandiiko ez'aba MC musituke wandika ekiwandiiko do a petition to meet with Minister of Education officials and iron out this ekintu kijja kuterera bulungi nnyo. Exactly. Wegere kushaba no kubuka ebikomera nga bwe gamwe omuntu aba akula fena twali tubaddeko mu ssomero ng'oli mu primary mu secondary ne buli olyango ine ekintu kyagala nga tokifuna oyiya obukoli bwonna n'okola kino obuka ebikomera n'ogenda obikole so nga omuntu amasomero nkimanyi lwaki babikola baga basembereza abaana omwana aleme kubeera mu boarding nga yaninga for getting out ayingire mu bbaala buli okumpimpi awo bamugamba nti agamona agamba nze nazo okusoma naye binandi agadde okusanga ebweru bikola ki binsanga munda so kakati nayo nsonga eri awo ezo views zonna
tebazimanyi bali because tebamanyi industry balaba ndabe tebagitegeera. So industry bwe yago gitegeera tula ne bananye industry abagitegeera obeebuuzeeko. Government ezinga eri mu kuzinga ko mpolampola entertainment industry. Kino kirekawa art industry. Ekyokuzingako entertainment industry tekijja kubeerawo tekiribaawo ate tekijja kubeerawo mu bbanga lyonna lyonna kubanga mu constitution ya Uganda tewali kintu kyonna kira kibaninga entertainment tekiriiwo. And by the way, population etali entertained nyangu okuhandlinga, trust me, kwa population eno ebintu ebijikuuma ngeri active ng'olaba bulungi mu Uganda ne gundi ze tulina problems tulina eza economy ebintu birinye buli kimu kyambuse biri mu entertainment and sports. Sports nja kwogera ku Kampala kuba Kampala nze anyway nja kwogera obusinga bwe twakula tusambirako omupiira tukuba ku nsero tukuba tennis na buli kimu bonna butundiddwa bwali public butundiddwa kati waliwo obusawe buli private omuntu alina okusasula ssente ogenda okukasambira meaning omuvubuka eyeeyiya abadde ne talent eyandikikidde Uganda mu mupiira oba omujje mu game oba olesa ate muntu eyakolamu edda asobola okusasula ekitwalo n'agenda ku tafu n'akola ki amba omupiira kati omuvubuka ono omulekedde ki omugjeeko sports education tatambula bulungi n'omulimu abagamika nkola omulimu capital gwalina omutono agenda ku street omuganyewo ku street capital mulala alina omutono agenda ku boda omuganyewo ku boda omuganye entertainment olowooza ki ekigenda okuvaamu ekiddako ekyo njagala bakiteeke mu mutwe bakirowoozeeko bamanye the impact.